summoned to appear before the Community Affairs Office. Dear Lunabe, bracket Luli Puzzle, you are hereby summoned to appear before the Community Affairs Office on 17 September 2025 at kusamukaga zenyini watanazuku kawaimbe basura bakola. The purpose of this meeting is to discuss the matter of copyright and threatening violence. Biri bisatu kati sawa zino. Mulimu bajjajja, mulimu egali nange mwennyini okumwesangira fesi. Bajjajja kibakama baffe mu ndongo bajjajjaragadi bajjajja gwe wamwe tolina mpewo tolina masabo obadde ki ogamba ndege wano fish oli mukusamira kati amunango bagamba okukula kuloga kugiza okuloga kati olaba oli atwala ekintu ky'omwana wo abantu bonna balogo genda ne muwo wino eyo abantu buli omuntu akola business yetambulira oluyimba alulemezaayo ate akyatikka amannya nkanga kati yo oli kindo agenda sibanga tonze kati nsibe mutwe oyina olukindo ku mutwe yalina olukindo kati yo asibe wambwa olukindo bwagenda sibe ngatto bajje bankube kati nze nsibe mutwe. Lenga naffe tugenda kwejjusa olina business yo jolanga oba oli munnabitone muyimbi comedian oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live where charity begins. MR Live kwetuli amanya bampita Rimasam oba Mechanic Rabongo weewaawo webale kutwagala batufula banamba M webale tusaasanya buli wamu webale tusharinga webale commentinga na kubiwa value weewaawo twebaza mukama tusobozesa naffe okutrendinga muko febani okuva mu views nchiddamu 10 paka mu views 5 okweyongera waggulu tuyingirako ebisatu mukama mulungi gye tuli fish jebaliko ssebo nawe jebaleko ssebo fish nakoma okubeera naawe nga ndi mukambwe nnyo wampemula wemula naye fish zoka kuwoninga leero oba manyi nti ogenda kuwemula fish program ene eriko abaana abato tugamba tubiveeko teri mwana muto akwata smartphone fish leka naawe taliyo gyali kati kunonya babya muto wemula fish kale tulwanyisa bawemuzi olwedde omu ku TV taliiko ani bamugobye kati mbadde nsaba tuleme kwetwalira ate mutulube eyo brandi zaffe zisinga wali nali munyevu bonyigo wemula bwemuzi anati wenyiga nze nkulidde mu ghetto nze wenyiga bye binfubutuka abaana bo bakolocha nabo wemula abaana bange tobola siri nabo owaayi omusajja amutute ku poliisi nagenza okulaba nga antiisatiisa wagenda kungulira abayaye bankube nfe mbuliraawo bwasobola okumbuza olwokuba liri pazo mbuyo okubayimbirayo emyalemu antiisatiisa gwatiisa tammanyi nze nayagala dde okufa nsange bamuze tubeere eyo bagundi bajime bakazooba nayagala dde okufa naye njagala nve mu nsi nga n'abanange bategedde ekinjije mu nsi ye amaze n'opondooka nti akusobola atasobola kati wenkugambye ntasobola ogambye soogera bigambo bikola ki ate wemula naye twogere tajasobola communicate nga tewemudde fiishi waddaawo kakati kiriwo ekiti nagamba namira tampeko y'amasira okitegedde kakati jasimbisazeeko obusaze kubanga naawe ogambye abaana waliwo muwala wange yalabye interview nanga dadi wabadde munyiivu nnyo nemugaa kaali naye obunyiivu nabadde nnwanirira kyammwe soka omwetondere muwala wange yeja yakitegedde metondeko n'abanga abalabye abaana bo nze mbazaala netondera bange werowozezaako weka netondera bange zaate ntu netondera ababo msiya obadde ki fish poliisi olwo ogenda ku poliisi kati weyagambye okunkangakanga ng'ate mmanyi nange neesobola mwe muba byaggali kusibanga tto kati yo oli kindo agenda sibanga tonze kati nsibe mutwe
olina olukindo ku mutwe yalina olukindo kati ye wasibe wambwa olukindo bwagenda sibe engatto bajje bankube kati nze nsibe mutwe ayina eggaali liripazo namumenyera zoni zenkuliddemu ate zenkoleddemu kati we namusitulira ku bwayizi nesitamusitulira naku zino zamanyi kakati ofuna otya ekirowoozo kati mba ndi awo ngenda mumaniga bange emmanga nga baŋŋamba oyo mukuba bulungi engatto sooka obitwaleko make mu mateeka kuba abiri ebiri kati biri bisatu kati essaawa zino mulimu bajjajja mulimu eggaali nange mwennyini okumwesangira bajjajja kibakama baffe mu ndongo bajjajjaragadi bajjajja gwe wamwe tolina mpewo tolina masabo obadde ki ogamba ndege wano fish oli mukusamira kati amunange bagamba okukula kuloga kwigiza okuloga kati olaba oli atwala ekintu ky'omwana wo abantu bonna balogo genda ne muwowina eyo abantu buli omuntu akola bizinensi yeetambulira oluyimba alulemezaayo ate akyatikka amannya nkanga osukka waawo yatikka amannya neliripazi tojja kumusobola fish mbadde nsaba muteese buteesa neliripazi tojja kumusobola namuwe ennaku okujja okunoonya ndabe ambuulire era we nabadde mu geti eyo abaana ne baŋŋamba omanyi bino kalinamu ku busente okumukuba obulungi sooka ogende ku poliisi olipootinge wengenze ku poliisi ebadde ennungi nnyo neewuliriza oluyimba lwange neewuliriza na luli senga ebadde erabye nga temuli ndipira mpaayiriza teyali padde ekipapula era bamuwadde olwokusatu saawa 5:06 nga azze ekibuye ku poliisi bamubuuze waki wazze mu luyimba oluyimba olubaddewo ebbanga ate kinyambi afande abaddewo oluyimba abadde alumanyi yalucakalako ekinyambe ne kulonki yange yalimu naŋŋamba era tandwisizza era njagadde nnyo poliisi y'ekibuye kuba nasoose wane walumala ne bagaa guno omusango munene genda ku poliisi bubbi wa kitono wennyini ku poliisi ekibuye era otuuse ekibuye era sibadde nze nno mbadde nnonye referensi yakumukwata kati tebagamba mmwe nga muli bayimbi n'abayimbi twagala jje wano wennyini tuyinza omukwatira wano waba ayogera ebitakwatagana mateeka ne looya wange waali ne looya waali kiriya komedia muli bazibu oyinza okujja Mad Fox nga ye looya nze ndi serious yeno oligino gisome yeyo oligino gye baŋŋambye emutuukeko nange Lubega Elias Lunabe Elias liripazo enamba yesimu n'ogibawa bamukubiddeko poliisi eŋŋambye gwe gimutwalire subject someone to appear before the community affairs office. Dear Lunabe Luripazo, you are hereby summoned to appear before the community affairs office on 17 September 2025 at kusamukaga zennyini batanazuukuka abayimbi basula bakola. The purpose of this meeting is to discuss the matter of copyright and threatening violence. Kubanga copyright tebakozeemu ensobi wano threatening violence wendabye eggumba copyright police nagisobola olaba naffe yatulema olaba nekimalayo copyright, the matter of copyright and bracket threatening violence brought to this office by Kafero Tone nenamba esimu nabakiteekako to the purpose of summoning you to the above office is to enable us hear your side of the story as regards to the complaint allegation, so that we are able to advise both of you / solve the matter accordingly. If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact this office. Stamp Nerumata.
wansi ASP Nyaika Gilbert esimu ne ziruma. Office in charge community affairs Katwe police station. Neno muyaye yachimpadde Kandabeyo eno yorigino ye muwakoze mu photocopy sikumanti ya eno ya federation eno wadde bagingambye gitwalira chairman we ku kyalo naye ate kati nga omutimbagano gwajja chairman woche omutimbagano kuvudde ku chairman kati kati chebe kati atenze nonye chairman abifunye byona bigenda kusinyikibwa era pazo enda bimusindikira kati ku federation wenda jiwani road bitem akola ngani road bitem owempisa road bitem yakola ngo wempisa Anna serious ni olwokuba leero wanganye muwala wange muwala wange yanganye okwogera ebigambo nange naganye nange ngamba ati naganye sugaze tontyamu tubonye fenna sako ime mukayibako akayimba nakakuyimbira kade mu waliwo yakatulaba leero susuta olumala okususuta weweeta mukuba kisi zuta olumala okususuta weweeta munyige mu kasonda naye nakawulidde mulaka akantu mulimba lipaze kituufu yabba kolansi aye kolansi lweruyimba kati oze kikayanyaki lipaze wemudda mu byeggaali yandikusinga haine gaali yemakindi lilipaza ine gaali ngate embeera makindi ate okubeera emakindi kikufuula kubanga gwasinga kyolaba muyaye yaŋŋambye genda mu mateeka osooka ofuna ekipapula kati omukube engatto naffe tusobola ate wali ozanya karati kati wano ŋŋenda bugenze nga waye yannumbye ng'era we nabagambye ankanga kangambwe alina abayaaye ayo gokuba bamulongoosa nanti wowe olukindo kyenagambye kati yo olukindo wa wagatyo kati nze atalina lukindo nsibe mutwe nemanya ate mu bisolo vinze kubanga luli mwakola appointment mwesange wali ekibuye nanti neŋŋendawo teyaliwo nemukubira nga mulinze mulabi teyakwata oba yadduka oba gwe wadduka nze nziruke makindi ngandi ku boda makindi ne katwe Mr. Cafe bulijjo n'abantu tebamanyi na linnya lyange ne poliisi eganye bino ebya MC Fish tuwe eriryo lyennyini fayiro ne ziruma era fayiro yange bagiteese bateeka mu fayiro wali ennene wali zo kakati bwagaana ogendayo amapoliisi taking over naye kati ekyeza gwe olina okuleka kati lindako ceasefire kati olutalo lusooka oluggyemu amaanyi ate ceasefire bagenda muweereza tugenda muweereza alabe bulungi asome bulungi ne federation esome bulungi bakenzo oluyimba balumanyi babitemu oluyimba balumanyi mutambula yali sose nagambye senga sooka najjayo oluyimba olwo ne tutuula ne tuteesa gwobuzibu obuli ate n'olwange era alugjayo yalijjeeyo oluyimba lwe nateekayo edda kati lwaki tetuliiyo misobiizo naawe towayiriza munno ate gwe naawe kikuwaŋŋaanya okuvuma towemula oli mwana wa Katonda ndi mwana wa Katonda naye waliwo ebintu ebimu ekikusukkako omubbi akubba atakube ate weddira nkima omubbi akubba ate akumanyire tanafuuka mubbi naye yafuuka ate nawe oli musibo oli mukuwolereza mutwazi tosukka waawo omanyi kati nkubembekereza oyina entondo wafunye entondo togakuwako kagambo katini nnyo kukyange mwe mutufuulira nga tulina entondo wano nkulinze okumala eddakiika nga asatu kamala okunywa kubolaki mpulira byansobedde kasinga katolaba nti naawe oli musiru nze nywa walagi fish nkulinze ongamba ki bwe nkulinze wali mugambye ndi mu kikombooti soko gyeyokko tulabe kikombooti kyekyo kikombooti oba kikombooti kikombooti weekiri kyo emakimayonyo akaseera bambi kikombooti kyekitamiiza wako kasipaati tulabe abasawo baŋŋamba kigezza toyitira bunene njagejjamuuko kubanga woolaga awo bandikufuutulira mu nkuubo bonaaba omuleni tojja kudduka bulungi ate ani adduka
liri pazo tazikiza ani adduka mulagirire ne wemputulo olweggulo bwe mugambe ku madinisa wa Gold Love bwakedde akuzeemu yansizeemu ki nze sinalabye agenda kukubamu kunkubamu kyenalabye kale mu kusoma embeera yonna eraga nti amatama gano wandiddayo wakana tegenkana ng'erimu ddene ku ddala nkusiba nti yaddayo ng'eriiso erimu teriraba nanti nze ntambula ne Sata ndi wa peeni kikitegedde nze nkube ndi wa peeni ate ndi wa Sata obulamu bwange bwonna ntambula ekiro omanyi ababbi bempiseemu awo kiŋŋamba kituufu obamanyi abayabi bempiseemu kutandikira Dava White Nairo ondabako olaba n'abali babba essimu yange awo nga mpete wange yabalema nalemayo ogenda gaondabako enkovu nkulageyeemu nanti yeno olutalo olwali era yiino essimu yabalema eŋŋuminevu twaguluba ate nno nga nnyweddemu omanyi saa zoddayo essaawa 9 oba onyweddemu kubaffe byaffe ebyabayo zigenda otuuka saawa 4 nga onyweddemu n'ogenda okukola mugagga n'akwongeramu kabbiya n'okola n'omala n'odda ku street n'onywamu ne bakugwamu bangwamu abangobera ku booda ng'otuusa bigere booda zaali 2 zampima nga gwoli mu motoka ku booda naye oli ku booda bo ne balinnya baali 3 avuga n'ababiri kati ne batukiika awo nga nziri waka bwe batukiika nenjuga ate bano abatukiise gundi eyasookerawo yankubirawo ta awo nensooka ntuuka kati abajja okuncekera nensituka nemuwa neŋamba wa booda naye werwaneko nga naye wa booda yerwanako nange nagenda okulaba nga be batwandika bayo nasituka bwetu nasituka nejjinja nategera eno sweet fighting kati kufa nakuwona kyegambye nze sitya kufa babanja kyali bange banze bafudde simanyi kiri eyo njaga okugenda nnyumyeko nabo nyo lwaki omwenge gwabulira nnyo ali mu kabi oba otamiddwa na tonafuna kabi olufuna akabi omwenge nga gudduka odda ku saamanya okumanya gwabula naddayo naye mabega nnyweko nzireyo neebake teguwulira nakomawo wano nfune nga baggaddewo naye lwaki kirigw ekityo fiishi gwakoze gundi risaaki emala ku mwenge era n'omwenge olaba kiringa nga omukimanyi omukazi oyo siwwo kati ng'oli maka g'omusajja n'akonkona bw'ati ne woba weereze bw'oti kano ke kasooka obula sibirimu bakube ggwe kati ye mwenge ayabulira awoterawo okitegedde maliriza ŋŋamba ng'omaliriza maama kubanga nina bye ŋŋendako ebirala ogenda kusuula road broker maliriza ŋŋamba keyagambye mbu ayagala kunkuba kenfunye ebbaluwa kati ndirwedde olwana muliko ddi omulimu olutalo olumu lwe baali batutte essimu yo liri paza alwanye entalo yamanyi nti yagudde ku mafiya ate jeno olutalo olumu nkugambye kutandikira White naye golooza lwaki nze tebaali tebanziba baali bategeera kikyoli ekituufu kati ono ayogera obwogezi alina n'olukendo olukendo tetulwogerako tunga abasaagira mu bulumi bwa munnaffe tubwogerako ajja kuleeta oluyimba lwange oba oddusasula njoke mugaye kati ndukuwadde oba okutuula wansi ne muteesa n'akwetondera aneetondera kuki ng'ate yanvuma omanyira otya omuntu ku kikyeyi era maliza ŋŋamba abayimbi mwenna abali eyo nga babba ennyimba zammwe genda ku poliisi loopa twala lwe babba lwe bayozaamu loopa ojja kufuna obwenkanya wekigaana wali mu byekiyaaya kigenda mu birala gendako mu kyalo mu bajjajjaabo bajja kutwala awatuufu ng'awaayaani naye ate naye liripazo ono bambi naye musa liripazo lwadde akusanga akuwaayo lwadde akusanga yakansanga emirundi emeka era yabigamba ebigambo byakukalira ku matama naye nabanga fish ekyokuwaayo omusajja ali akuwaayo nga toyagala kyogerera ku kamera kale komanyi kati kankubulyeyo ekintu kimu tetwakola kulonki tetwaliyo ku gundi netukola nadduka tetwaliyo
tetwakola twasasulwa Lochi yachi enkudi eri wa ku Hero Beach twasasulwa yadduka naye yali akwokyayo ate kunjo kyayo biki kuva mabega nga akwokyayo waliyo wagenda nga kyali wenaye kumukwatamu sajate katika mbisako ne show y'obwerere producer wa yali ajja nga talina nduulu echi uwa wamutwala Katosi n'ofuna abantu basatu n'omuyimbisiza ku bwerere nga ye sigendangayo nze sikolangako show Katosi nze sikolangako show Katosi kale waje wafuna abantu abasatu sina sente nze show ze nali muyimbisizaako password mwemfuna abantu basatu nankulabye baba abantu bato ne gravity awo yatandikira mwafuna abantu bameka password yali ejjulanga notamusasula kiyali namuwa sente ze ebiseera ebyo yali akubyemu kwa gundi ne muwa emitwalo 10 n'emeka 15 era ne gravity we yajjayo nga alina walumbeza ya gravity gwe nawa ku sente nyingi namuwa emitwalo ameka password okamayika bala katono kati bagiyita Rabamba yeyo night je nalina mu nsi je manyi je nasasuliranga kaba nga boss ampe emitwalo 6 osasulako ba comedian n'osasulako abayimbi eshegeza ibipazo byagantu bamuyimbisiza obwerere n'odduka alimba kati nzi bayimbi bameka obodduka bayimbi bameka bave bagambe empty fish yali atuyimbisiza nadduka nange sikiwulirangako naye musajja olaba ne Dax Katero era namutwalako ku bbaala ng'alina ebbaala kulabamba awo kati bagiyita Rabamba naye yali password ne mutwalawo kubanga yalina eggaali nyingi nga amaze ogula ali awo era Dax Katero nangamba kululwo ngenda yimbira emitwala meka 5 ne mubulira amazima omugagga atuwa emitwala meka 5 wasangamba nkaaga nati wabawo ba DJ awo gali mazima kati ate neza ba DJ bano ba M7 enzoogere okay olonga njagala mpeeko naye ku kiki kuziri era we nazireta 5 na package 5 kati bali ba DJ ba amaze okukiriyalingibwa okitegeera ne alien skin yenyini omulaba era namutwala kaawo kulaba password kati nga efusira Bamba kakati ye wachi dilipaza gati wa alimba ayasama nnyo kye kikulu kati ateze amaze emyaka emeka nga sigenda wa Sweet Kid oyo bigambo bye anza ataya bukola kye kintu ale wa Sweet Kid sinywa shisha sirya bukola sinywa sigala sinywa njaga kati kye kintu ale wa Sweet Kid fish ja kunumanya okubanga olimba ekikulu obuzibu amazima omuntu wayogera amazima temutegera kibayita amazima nenga yabadde akakasa jankakasa bambi kamulekwako amuyita mwana nange kamugambe kati muyita kamulekwako lwaki omuyita mulekwa nantategeera obye muno ate oyasama omwana oyo omwana gwempayo kyekijja omukubya ekyo kyekijja omukubya kati ate ayongedde ku abuuse enkali alinnye mugumu ekitejja kubimulira ku sheeno leero kyekyo era nkubiriza abaana bonna be babyeko ennyimba zammwe nze mbaviiriddeyo bayiriddewo omubiri tokkiriza kutwalako oluyimba lwo totya process bagende ku police gera ku police chairman ate chairman sina kye mwetaaza kati kubanga kati nfunye ekisobola okungayidinga olukiiko olutuddemu olwedde luwedde bagende warodi bitemu ne federation netakyogerako bakimanyi luyimba lwange balumanyi Daniel bebakubanga n'oluyimba lwange Daniel ate kije Daniel atawagira fisha akube lunabe kije Daniel atenga siwabufu kuva dinga tuwabufu nanti oluyimba lwange alumanyi yampitanga nga yanjo kyayo nga soko ngampera ddala sente Daniel era yasoka n'odduku bako mwanjenwa bambi kyamulumye Daniel tatera kwogera abayogedde kyamulumye ekyasinza omuluma kumugamba nti naze ku YouTube okunona oluyimba lwange
nga balujjeyo nembuuza balujjeyo batya nangamba abaana banyiga amapeesa fiishi guno omulembe gwa .com abaana banyiga amapeesa fiishi akusiira kategeera fiishi kubanga era nakyo nkiroopya yajeyo n'oluyimba lwo ku YouTube gyeruli tolina bujulizi kyo tolina bujulizi ebyokuba oluyimba kale wandibanga ebigambo bikwataganya obujulizi obina naye bino ebyokugjayo oluyimbaomusango gumusonyiwe oba oyagala noonya kuli tojjo omubuuzi oluyimba lwa fiishi kino lwalimu nange namulaba mu luyimba kati lwaki teruliyo lwaki teruliyo oba YouTube yalaze okugjayo ebintu byobuwemu emyaka egyo kyagamba kisi bagigaana kabawaza abaana abato omukuba ekisa nitojogakola nya anti kibweza okuba yalabye nega neno lwabuwemu anti otemanyi Luganda kati alabye mnywa negamba omanyi enyimba eziri okwo nga abaana bambadde bubi okwambala bubi n'okuwemula byanjawulo kati mbuli awo nawe muliraawo sokoddemu kayimbe ate tonyimbisa oluyimba olulina olumala okususuuta weweeta mukube kisi olumala okususuuta weweeta munyige mu kasonda gomala Katonda ali eyo emboozi eno tushire mukakkane sizifaya nze si ku kyange nze si ku kyange Katonda n'ensi yange mweraba